Munsi kyoyitamu si kyekikulu naye kyoyagala era ekikusobozesa okuyitamu ebyo byonna byoyitamu kyekikulu. Mbaniriza mu program ManyaKyoliExtra. Program eno episode ya 7. Program eno tugenda kukola programs endala nnyingi omuli naawe osobola extra inspiration moment, naye programs ezo ezinaddako okusobola okuzitegeera oteekwa okuba ng'olaba ManyaKyoliExtra, kubanga program eno gwe musingi gwa programs zonna endala. Kyova olaba mu program eno tutunulira nnyo ne ku bw'omwoyo. Ffe abantu abaddugavu, era ndi musanyufu okubanga nkozesa olulimi luno Oluganda, kubanga bino byenjogera Omuzungu naye tasobola kubitegeera. Naffe tulinako kati ekyenkizo kye tusobola okukweka Abazungu naye banga tebasobola kukitegeera, nga nabo bajja kubonaabona nnyo okufuna ababavuunulira bababuuze oyo ayogera ki. Obw'omwoyo bwaffe bwatukwekebwa ne babutujjako. Abaddugavu baali bantu bakkiriza nnyo ng'Abazungu tebannajja. Kyova olaba kati nga wano ewaffe Abazungu bagenda okujja batusanga ne gavumenti. Gavumenti yalina kabaka, yalina omulamuzi, yalina katikkiro, yalina abaami b'amasaza, yalina ab'amagombolola, ab'emiruka n'abatongole. Twali tuva mu nnyumba ne tugenda mu luggya ne tuzzukuzibwa ne tutambulira mu lunyiriri ne tutuuka ku mutuba we tusinziira okugenda ku ssiga tugende ku kasolya. Twali twambala, twali tuweesa, era kyova olaba tulina amannya ga Kaweesi ne Kaweesa. Twali tuweesa obusimo, amafumu, obwambe n'ebintu ebirala bingi. Obw'omwoyo bwaffe bwe baatusanga bwazikizibwa ne tufuna obw'omwoyo obulala obutaali bubi, wabula obwaleetera abantu baffe obutasobola kuvuunula na kutegeera ekyo kye baali. Kyemuva mulaba nti omuddugavu takyasobola kuyiiya. Tetukyasobola kuyiiya, tulina kuyiiyiza mu byabwe bye baakola. Lwaki? Kubanga ffe tetulina musingi era tetukyalina musingi kwe tutambulira. Kale mu program ManyaKyoliExtra twagala okwogera ku bintu ebikulu kye tuva tubakubiriza. Bw'olaba program eno n'ogitegeera, saba munno giragirire munno, kwata link ya program eno mugisharinge mu groups zammwe ez'enjawulo, eyo gye muli, oba muli ku mawanga oba muli wano. Kubiriza bannammwe buli Lwamukaaga nga mutudde mu group yammwe muteekeko program eno mugiwulirize. Eyali badde atwala ebiseera ebingi okusomesa gurupu yo mu bwegassi bwammwe mutereka abantu tebategeera ki kye mulimu, bwe banalaba programs zino zijja kubasobozesa okubaako ebuziba gye bagenda n'okusukka ku ebyo bye balaba basobole okutambula. Kale njagala okuyita mu programs zino ManyaKyoliExtra okusomesa omwana w'omuddugavu amaanyi agamutuddemu, obw'omwoyo bwe n'obusukkulumu bw'omwoyo bwe, asobole okutegeera nti wankizo w'amaanyi. Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Buli ky'osobola okufuna mu bwongo bwo n'okikkiririzaamu ne kiyingira mu ggwe era ne kifuuka ekitundu ku ggwe, osobola okukituukako. Tebakulimbanga nti waliwo omuntu yenna akuziyiza okutuuka ku ky'oyagala. Taliiyo. Ekintu kyokka ekikuziyiza okutuuka ku ky'oyagala ye ggwe kennyini. Era mu programu eno ngenda kwogera ku bw'omwoyo naye n'okwongera, olw'okuba tuli mu mwezi gwa sacrifice, saddaaka, n'okwongera okwewaayo okubategeeza amakulu g'okusiiba. Kantandike bwe nti buli ekisanyusa omubiri kinafuya omwoyo, buli ekinyigiriza omubiri kigezza era ne kiwa omwoyo amaanyi, ge makulu g'ekisiibo. Njagala mwewuunye mu nzikiriza z'Abakristians ekisiibo weekiri, ne mu Buyisiraamu ekisiibo weekiri. Lwaki obuwangwa buno obw'enjawulo nabwo butegeera nti waliwo ekiseera omuntu w'ateekwa okwewaayo okusobola okubaako kye yeeresa okutuuka ku kyayagala. Edda bajjajjaffe yavanga ku kitanda
n'atandika okusula wansi. Bajjajjaffe baabanga n'ensiisira nnyingi awaka. Yavanga mu nsiisira omuli bakyala be n'agenda okusula wansi nga ali mu nsiisira obwomu. Batugamba nti baawangayo ebiseera okusobola okwerumya n'okulumwa nga baagala okufuna okwolesebwa okuva eri Katonda. Ago ge maanyi g'obwomwoyo. Njagala okukikkaatiriza nti gwandaba newankubadde oyambadde essuuti efaanana eyange ey'omubiri, naye oli mwoyo. Kale mu bwomwoyo waliwo kye tuyita divine principles ne physical principles. Amateeka agafuga obw'omubiri n'amateeka agafuga obw'omwoyo. Lwaki omuntu ateekeddwa okutegeera ebintu ebyo bibiri? Nze ndi mubiri kaakano, nyambadde omubiri gwange, naye ate nze ayogera ndi mwoyo. Era bwe tuba tusomesa ffe mu nsomesa yaffe tugamba abantu nti omuntu alimu abantu babiri. Ekyokulabirako, nze Simon Ssenkaayi. Simon atuula wano mu bwongo era ye bwongo. Ssenkaayi atuula wano mu kifuba era gwe mwoyo. Eddoboozi lino erifuluma kaakano lya Ssenkaayi era bwe mba ndyogera amazima mbabuulira lisimbukira wano mu kifuba, teriva mu mutwe, lisimbukira wano mu kifuba. Ekitegeeza nti nze ntudde wano, eno y'entebe yange, naye ate naweebwa tool nga bw'oweebwa enkumbi oba nga bw'oweebwa essimu ogikozese. Naweebwa omwoyo, ye tool yange, nsobole okugikozesa. Kakati tosobola kuŋŋamba nti obwongo bwe bufuga omwoyo bwo. Obw'omwoyo tebufugibwa bwongo. Obw'omwoyo bwe bulagira obw'obwongo oba obw'omubiri. Buli omuntu lwafugibwa omubiri gwe oba ekiri mu mubiri gwe ng'obwongo, obulamu bwabeeramu buli average, bubeera bwa bulijjo. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti do not walk by sight but by faith. Sight is a product of a physical eyes, but faith is a product of a spirit. Sight kiva mu kigambo kulaba, kiva mu maaso go ne ky'otunuulidde. Naye ate okukkiriza kya bwa mwoyo. Ebiseera ebisinga omukkiriza tatunuulira kyalaba. Ebiseera ebisinga omukkiriza ne bw'aba kyalaba kinene nnyo nga kitiisa, akozesa amaanyi g'okukkiriza kwe n'agamba nti ekiba kibe, nga bano aboogerwako be bagamba abaayokebwa. Mu butuufu ebyali biyitibwamu mu kiseera ekyo bisobola okuba nga byali bigazi okusukka ku maaso gaabwe bye gaali galaba, era byali bizito, naye obw'omwoyo bwabwe bwakkiriza ekyo kye baali bakkiririzaamu kibakulembere. Emu ku nsonga lwaki obulamu bwo buli average, one of the reasons why the lives of black people, some of the lives of black people are average, is because we are people of sight. Twaseeseetuka ne tuggyibwa ku musingi ogwa faith, ogw'okukkiriza ogwaleetera bajjajjaffe okukola ebintu ebisukkulumu era ebyali ebinene. Abazungu abo be mulaba alinnya mu nnyonyi naye ng'akimanya ennyonyi esobola okugwa. Njagala weefumiitirizemu ba Wright brothers be bagamba abaatandika okuyiiya ennyonyi, so newankubadde nga amagezi tegaali gaabwe. Mugende musome ebitabo bulungi, mukole okunoonyereza. Ba Wright brothers amagezi baagajja ku basajja baddugavu. Mugende mukole okunoonyereza. Lwakuba nti Amerika bwe yakula yatandika okubikka ebyafaayo by'abasajja abaddugavu. Naye mugende ku internet ne ku YouTube munoonyereze ku be bayita black inventors. Mugenda kuzuula ebintu bingi abazungu bye bakozesa kati nga byayizibwa basajja baddugavu abaagendayo ng'abaddu. Kakati njagala weefumiitirize. Omuzungu eyatuula mu nnyonyi ng'akimanya esobola okugwa n'asaanawo. Ebintu byonna abazungu bye bazudde ne bye baazuula bibadde byakukkiriza, faith not sight. Kyemuva mulaba bo basobola okukola ebintu ebinene ate ffe tetusobola kukola bintu binene kubanga twaseeseetuka ne tuva ku bw'omwoyo bwaffe ne tudda ku bintu ebirala. Njagala otuule wansi otandike okwefumiitiriza ku bulamu bwo. Ebintu byonna by'ogenda okutuukako
si byebyo by'olaba n'amaaso go, wabula byebyo by'okkiriza mu mwoyo gwo. Ate era amazima gali nti naawe w'otuuse totuuseewo lwakuba obadde osobola, otuuseewo kubanga wakkiriza. Kyova olaba nti waliwo abaana abaggyibwa e Uganda ne bagambibwa nti bagenda kukola mu hotel e Dubai oba e Saudi. Bwe baatuuka e Saudi ne bamuyingiza ekiyumba. Bwe yakola ennaku 5 n'amala okukikkiriza, takyasobola kufuluma kiyumba ekyo. Omwoyo gwe ne gukkiriza, yaguma n'aguba. Kaakano atambuzza emyaka 2 oba atambuzza omwaka, oba kaakano yeeyongeza n'emyaka emirala 2. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okukkiriza. Bano bannaffe abagenda ku military training bamusitula ne bamujja kuno ne bamuteeka mu kitundu nga takyadda, ne bamuddusa. Obuwanguzi bw'omwana agenze ku training eyo tebuli mu maaso ge kuvvuunuka ebyo by'alaba, buli mu mwoyo gwe okukkiriza nti kino ajja kukiyitamu. Abasigala mu myoyo gyabwe nga tebakkiriza baabika emitima, bafuna ebizibu bingi ne balemererwa training. Naye abo abasazeewo n'agamba nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu si kyasobola kudda mabega, y'entandikwa y'omuntu okugenda mu maaso. Akabonero akategeeza nti atandise okutambulira ku bw'omwoyo bwe okusinga obwongo bwe. Njagala kuyita mu programu eno ManyaKyoliExtra Episode VII okutegeeza nti obwongo bwo tebutegeera, obwongo bwo busiru, obwongo bwaffe buno busiru, obwongo bwaffe buno tebutegeera, naye omwoyo gwaffe guno mugezi, kubanga gwo gusobola okulaba okugenda ebuziba okusinga obwongo bwaffe. Kale kyenva nkugamba muyige okuwuliriza eddoboozi eryogerera mu ggwe munda. Eddoboozi eryogerera mu ggwe munda kkulu nnyo 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 n'okusinga ky'olowooza, era kye kitutandisiza programu ManyaKyoliExtra. Ye maama wa programu zonna ze tugenda okukola. Wanno weewali ekinyusi ky'okutegeera ebintu ebigenda ewala mu buziba. Ku nsi tekuli kya bwereere, ate buli kye tukola tukikola okuva mu myoyo gyaffe. Bwe mbabuulira gye natandikira natandika programs zino, wonna we nagenda bampisaamu amaaso, era olumu bampita okusomesa. Omusajja oyo mukulu waali sijja kumwogerako. Bampita okusomesa, gwali mwoleso mu musomo ogumu nga bayise n'abantu abalala. Ebiseera ebyo nali naakava e Butuluuki okufunayo ka training Turkey. Bwe ntuuka mu audience, abantu baali bawulira Simon Ssenkaayi naye nga tebamumanyi. Nali mulenzi muto nnyo, nali katininga, empale bwe mba sigitaddeeko musipi tenywera egwa bugwi. Ngenda okutuuka we ngenda okusomeseza, waaliwo omusajja ono omukulu. Omusajja omukulu bwe yandaba n'amwenyerera, naye mu kumwenyerera okunyooma, simanyi oba mwali musanze omuntu ng'amwenyerera naye nga mwenyerera gy'amwenyerera tasanyuse, naye akuyisaamu amaaso. Bwe yambuuza, mwami Ssenkaayi tusanyuse okukulaba, nti kale leero nno oba abantu ogenda bagamba ki? Omanye ebintu bino weetaaga okubisomesa ng'obifaanana. Kyankuba wala ne nsiriikirira. Ekiseera ekyange ne kituuka, ye yali asomesa, n'asomesa, abantu ne bamukubira enduulu ne bamukubira engalo. Ekiseera ekyange bwe kyatuuka okusomesa, bwe yali amaliriza okusomesa bwe yabagamba nti omusomesa waffe Simon yagenda okusomesa, naye ebintu ebisinga nga mbisomesezza. Ne ntunuulira omusajja si wa myaka gyange, naye ng'afunye obujja ne fitina, kubanga emyaka gye nalimu gyali gimukwasa ensonyi n'emyaka gye yalimu. Era bwe nakwata akazindaalo nabagamba nti nze siri mugagga nga omusomesa ono avuddewo, musajja mugagga, naye nange nakikola mu bugenderevu.
ne mbagamba nti we yabeerera mu myaka gyange yali tasobola kukola kino kyenkola, oba oli awo ye kimutwalidde emyaka mingi okutuuka mu myaka 5 gy'alimu asobole okutegeera bino. Ekindeese okubasomesa naddala mu abavubuka musobole okutegeera byentegeera ku myaka nga temunnatuuka myaka gya mukulu ono. Mu butuufu nange nalaba nga kimunyize naye nalina okukikola kubanga yali ampisizaamu amaaso. Naye mu lugendo lwange nga ntambula sisinkanye abantu bangi abatuyisizaamu amaaso eri gye twatandikira, naye ekibadde kinkuuma n'okutuusa kaakano kubanga amaanyi gange tegalimu ebyo bye ndaba n'amaaso gange. Amaanyi gange galimu ekyo kye ndaba munda munze buli lwe nzibiriza. Amaanyi gange gatudde mu busukkulumu bw'omwoyo bwange, omwoyo gwange n'ebyo bye gusobola okukola, newankubadde ebimu mu bw'omubiri sinnabikola, naye omwoyo gwange gusobola okukola ebinene n'ebisingaawo. Era nze bwe mbadde ntambula situnuulira kitangaala kiri bweru wa bulamu bwange. Ebiseera byonna mbadde ntunuulira ekitangaala ekiri mu nze. Njagala okukubuulira obudde ne bwe buba bwa misana naye ng'ekizikiza kiri mu ggwe era obutaabutana nga tolaba kyakukola. Kye bayita light mu lulimi Oluyudaaya kitegeeza kutegeera magezi. Kyovula ebyawandiikibwa bigamba nti bw'okuma omusubbaawa toguteeka wansi wa mmeeza, guteeke ku mmeeza waggulu abaliwo bonna basobole okufuna ekitangaala. Era bakozesa ekigambo mu Lungereza nga bagamba let your light shine. Leka ekitangaala kyo kyake. Ne bwe baba bagamba ekitangaala tebategeeza musubbaawa oba omuliro, bategeeza amagezi. Bw'ofuna amagezi gajjeeyo, enseega manye, enseega tegeere, ekyo kyekitangaala. Ekitangaala ky'amagezi bwe kyaka kyakira emyoyo egiri mu kizikiza. Ekizikiza kitegeeza obutamanya. Bw'obanga otambula mu bulamu bwo naye ng'okulemberwa by'olaba n'amaaso go, nkusaasidde kubanga ogenda kuggwamu amaanyi. Kyova olaba nti togoba bintu. Abazungu bakiyita vision. Vision kitegeeza kwolesebwa. Ebitongole byonna bye muweerezaamu n'ebyo gye muli eyo e Bulaaya bibeera ne vision, bibeera ne mission ne objectives. Kitegeeza bibeera n'okwolesebwa, ekiruubirirwa n'ebigendererwa. Okwolesebwa kwa Amerika, bapulezidenti b'ensi eyo buli lwe basituka bakwogera kunene. Kusukka emyaka gya Joe Biden aliwo kaakano, kwasukka emyaka gya Obama. Plans zonna ze yakolanga, entegeka zonna ze yakolanga, yali ategekera abaana n'abazzukulu baataliraba nako na maaso gaabwe. Mwe mwebuuza lwaki ensi ezo zikula? Bwe ziba zikola ebintu zitunuulira emirembe egisukka ku bantu abo abaliwo. Olwaleero bakugamba Amerika ekuŋŋaanyiza amafuta agasobola okugirabirira emyaka 200 ate simye gaayo, naye gajje mu mawanga malala, mawanga g'Abawarabu. Lwaki etereka amafuta ago? Naye nga Joe Biden akimanyi takyasobola kuwangaala myaka gisukka 4. Akimanyi takyasobola kuwangaala myaka gisukka 3. Naye atunuulira emirembe egigenda okuddawo. Lwaki ffe abaddugavu tetukyasobola kutunuulira mirembe giddawo? Buli muntu akwata waakutte atunuulira lubuto lwe. Naye kankubuuze, gw'olowooza ndaba gw'osoose okuba ku nsi eno, gwe muddugavu asoose mu luggya lwammwe? Gwandaba gwe mwana asoose mu luggya lwammwe? Ekyokubiri, gwe mwana agenda okusembayo mu musaayi gwammwe gwe togenda kuzaala? Abo b'onoozaala tebalivaamu baana? Lwaki olowooza twafuna endowooza ey'okutunula okumpi kubanga twaggyibwako obw'omwoyo waffe ne tuseeseetuka? Teriiyo bwa mwoyo butunuulira mulembe ogwo. Obw'omwoyo bwonna butunuulira emirembe egisukkawo. Bwe mba nkola ebintu mba ntunuulira bazzukulu b'abazzukulu bange. Kye muva mulaba obw'omwoyo butusomesa nti bw'oba okola kolerera bazzukulu bo. Bw'okolerera bazzukulu bo ogenda okukkakkana nga totegedde nga n'abaana bo bakolereddemu. Naye bw'okolera bazzukulu bo ate bagenda kukolerera bazzukulu baabwe.
kale faawe twaseeseetukira ne tuva ne tulekeraawo okukola kye twali tulina okukola ne tuva ku bw'omwoyo bwaffe. Njagala okubategeeza nti wooli awo mu kiyumba okulemberwa ki? Wooli awo ku mawanga okulemberwa ki? Okikakasa ogenda kukaddiira mu kiyumba ekyo? Okikakasa ogenda kukaddiira ku mawanga? Manyi nti wagenda kujjayo birungi gyebiri. Era mmwe abali eyo mu mawanga g'abazungu agakuze, those that are in diaspora, leverage on the opportunities that are in your midst. Tap into those opportunities. If it means going back to school, go back to those universities. Get their understanding. Nelson Mandela bwe yali agenda okulwanagana n'abazungu yamanya nti abazungu bamulwanyisa kuyita mu makooti. Amakooti bataputirayo mateeka. N'agenda e Bungereza n'asoma amateeka. Era yagamba nti nagenda e Bungereza ne nsoma amateeka gaabwe, nkomewo mu battlegrounds zaabwe ekkooti tufaafagane nabo. Era yasobola okufaafagana nabo mu mateeka gaabwe gennyini. Omulabewo tegeera kyategeera, omulwanyise n'ekyokulwanyisa kye, ate gwe w'olijjirayo ekikyo oliba owangula muwangula. Naye njagala weebuuze ffe ng'abaddugavu tulina ki era tusigazza ki? Njagala kuyita mu program ManyaKyoliExtra okubasaba buli asobola okulaba programu eno addeyo azuule obw'omwoyo bwe, abutegeere. Bwe kityo gwe musingi kwe tugenda okuyitira okuzimba eggwanga eddamu. Ate ategeere ekyo ekimutuddemu, ate ategeere Ssenkaayi. Singa Simon tategeera Ssenkaayi, Simon talina lugendo luwanvu nga tategedde maanyi ga Ssenkaayi. Obusukkulumu bwange tebuli mu mubiri gwange guno gw'olaba, buli mu mwoyo gwange gw'otosobola kulaba. Kyova olaba bw'oba owakana nti nze siriiwo, guno omukono gwange, guno omutwe gwange, kino ekifuba kyange, luno olubuto lwange, nze nnyini byo ndi luddawa. Bino byonna ebindiko bwe bibanga byange, nze nannyini byo ndi luddawa. Bw'otoozuule maanyi ga mwoyo otandikire okwo okuzimba omusingi ogw'amaanyi, era omusingi kwogenda okukolera ebintu ebisinga obunene mu bulamu. Ogenda kusigala oli average, ogenda kusigala oli muntu wa bulijjo. Njagala okukukubiriza ddayo mu episode eyasooka, episode 1, ate kati tuziteeka mu playlist y'emu oleme kubuzaabuzibwa. Ddayo mu episode eyasooka osome ebintu bino gye ng'obitegeera. Mbakubiriza okunoonya okumanya okutegeera n'amagezi baganda bange ne bannyinaze. Teriiyo kintu kigenda kututwala mu maaso okuggyako nga twetegedde. Ensi eno tugyagala, naye tugyagala lwakuba abaasooka baagizimba. Naye njagala mwebuuze, enzikiriza kakati olwaleero nze Simon, enzikiriza yange tennaweza myaka 2 mu Buganda, naye ate Buganda ebaddewo emyaka 100 emabega. Omusingi kwentudde gwazimbibwa abasajja abataayina be tulowooza tukirowooza mbu tebaamanya Katonda, nga n'ekigambo Katonda, liiso ddene, lugaba, dunda, namugereka si byaffe, byabwe. Kyoyagala okuŋŋamba nti ebigambo ebyo byali byogera ku kisolo? Ebigambo ebyo byali tebyogera ku kisolo, byali byogera ku Katonda. Lwaki abasajja abaasooka abataayina buyigirize bwe tufunye, zino digiri ze tufunye, abataalinya nnyonyi kutambula mawanga, baasobola okuzimba ensi olwaleero kwe tutudde?